Yes, Red Zone TV kwali webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira nga tukyagenda maaso n'okutuusaako embeera eva ku nsonga za Ssegirinya Muhammad oluvannyuma lw'okuba nti yafudde ate nga olwaleero atwaliddwa mu palamenti okubeera nga ate bamusabira essala esembayo bamukubako eriiso erisembayo. Ssegirinya Muhammad okufa kwe kuleese ebibuuzo bingi nga bwe tuzze tubikuwa, wabula olunaku olwaleero nkuleetedde oba mu updates zino oba mu mboozi eno gye nkuleetedde omukulu amanyiddwa nga Balamu Barugahara ayimiridde ku fulo ya parliament ne yeetondedde Ssegirinya Muhammad ne yeetondera bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya ne beetonda nga mu bufunze alinga alaga nti bakkiriza bo be baviiriddeko Ssegirinya Muhammad okubeera nga afudde mu nfa bw'etyo eviiriddeko okuba nti jjukira twakuwadde amawulire nti Ssegirinya we yabeerera mu kkomera yalaajana bamuwe bail abeere ng'agenda ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi ng'obudde bukyali, era yategeeza omulamuzi nti ekyamazima embeera y'obulamu bwange etandise okubeera ng'etabuka. Bannabyabufuzi bangi bali wali mu palamenti bagezaako okugenda maaso n'okulaba nga boogera ebigambo eby'okumukumu bwe twogerera ssaawa zino bawe nkoledde eggulire lino nga bali mu kumufulumya bamutwala ku muzikiti ogumanyiddwa nga Kawempe Mbogo, wabula mu bigambo eby'abamu ku baminisita, jjukira baminisita abamu batuuse leeti abamu tebazze. Balamu Barugahara ngono ye minisita w'abavubuka y'omu ku basoose okubeera nga boogera ku nsonga eno oba ku bigambo bya Ssegirinya. Balamu bw'ayimusa okwogera ategeezeza nti bannange munsonyiwe oba mutusonyiwe gavumenti yaffe mugisonyiwe, era akiikiridde gavumenti mu bufunze n'ategeeza nti mutusonyiwe olw'ebyo ebyaliwo gavumenti okubeera nga tekutte bulungi nsonga ya Ssegirinya. Bino nno bitambulidde ddala era n'abamu ezimu ku faces z'ogenda okulaba oba abantu boolaba abali emabega, jjukira Balamu minisita abamutudde emabega bali ku sayidi ya NRM oba eya gavumenti mu palamenti. Kati abamuli emabega bonna batandise okubanga beeraliikirivu olw'ebigambo Balamu byayogedde, n'emikutu gy'amawulire gitandise okubanga gitambula n'ensonga eno. Kabeebuuza naye ddala Balamu ate lwaki oyogedde kino? Balamu mu kwogera kwe ng'alaga yeetondedde aba NUP, yeetondedde ab'eŋŋanda za Ssegirinya Muhammad, ng'okwetonda okwo kulaga bulazi nti oba ku nfa ya Ssegirinya oba olw'okufa kw'omugenzi Ssegirinya Muhammad kubadde kulimu omukono ogwa gavumenti. Era Balamu bw'ayogedde ategeezezza nti tukkirize okubeera nga bagamba ku bibi ebiri mu gavumenti, era tukkirize okubeera nga batukritisayizinga. Ebigambo bya Balamu byewuunyisizza abamu ku basayidi ye, era n'omukutu ogwa Nile Post ne gugenda mu maaso n'okuteekayo ensonga eno. The Minister of State for Youth and Children Affairs, Balamu Barugahara, has apologized on behalf of the government for its mismanagement of affairs surrounding the late Kawempe North MP Muhammad Ssegirinya. Nti minisita w'abavubuka n'abaana Balamu Barugahara yeetonze ku lwa gavumenti olwa mismanagement, okukwata obubi ensonga ezaali zeetoololera ku mubaka akiikirira Kawempe North amanyiddwa nga Muhammad Ssegirinya. Speaking during a parliamentary session to honor the fallen legislator, bw'abadde ayogerako mu lutuula lwa parliament nga bahonaringa omugenzi Ssegirinya Muhammad, Balamu Barugahara admitted the government's shortcomings and pledged to adopt a more inclusive and accountable approach in the future. Balamu bw'abadde ayogera yeetonze ku lwa gavumenti era n'ategeeza nti ekyamazima tukkirize gavumenti yaffe ebadde n'omukono mu kufa kwa Ssegirinya Muhammad olw'okukwata obubi mismanagement ensonga za Ssegirinya Muhammad, n'abanga olwaleero atuuse n'okuba nga ava mu bulamu bw'ensi eno. Era n'ategeeza nti ngenda kuba nze ne bakama bange tugenda kulwana nnyo okulaba nga at least mu biddako tutereeza n'embufunze abanga akkiriza ku lwa gavumenti bakkiriza nti ekimu ku bireetedde Ssegirinya okutuuka mu mbeera eno kwe kubeera nti gavumenti yakwata bubi ensonga ze. As a government, bino bigambo bya Minister Balamu Barugahara, as a government and as someone who supports and believes in everyone's equality, I apologize for all the mismanagement that could have happened during his life while on earth. Balamu Barugahara bw'atyo bw'ategeezezza. Olunaku olwaleero Ssegirinya abadde omulambo gwe gutwaliddwa mu parliament okulaba nga ate bateekawo embeera we babadde tebannaba kuba nga batuula. Baminisita baaluddewo okujja nga bwe twakuwadde amawulire
mu kifo ekyabadde kituulamu ba minisita nga kiri empute. Akiikirira Bugiri County amanyiddwa nga Honorable Asmani Basalirwa era najja naye ne yeemulugunya. Kijja kityo okubeera nga kiri bwe kityo, era ababaka bangi bavumiridde nnyo ekikolwa kino. Sayidi ya gavumenti okuba nga baluddewo okujja abamu n'obutajjira ddala. Tukkirize ebigambo ebitambula nti ddala bano bayinza okuba balina kye bamanyi oba balina omukono ku nfa y'omugenzi Ssegirinya Muhammad. Bigambo bibadde bingi nnyo nga bikyagenda mu maaso n'okuba nga bitambula. Okuzzaayo ku mboozi eya Baramu Barugahara okwetonda oba okwogera ebyo emabegakawo twakuwadde amawulire nti bano abaami Ssegirinya Muhammad ne Alan Sewanyana bwe baabeerera mu kkomera balina we baatuuka nga Ssegirinya mulwadde era Ssegirinya n'ategeeza kkooti bwe baali baleeteddwa mu kkooti nti ekyamazima omulamuzi embeera y'obulamu bwange embi neetaaga okugenda okunzijanjaba. Ssegirinya ng'ategeeza kkooti n'emumma okweyimirirwa. Oluvannyuma lw'okumumma okweyimirirwa embeera ya Ssegirinya yagenda etabuka mpolampola. Embeera yagenda emutabukako obulwadde nga we bukula nga kigambibwa nti we buba butwa bwatuuka ku extent nga tebakyasobola bunuunamu okuggyako okudda mu kujjanjaba ebyo bye bukosezza omuli ensigo, bibumba n'ebirala. Ssegirinya oluvannyuma baamukkiriza ne bamuwa pasipoti ye n'ebimwogerako ebirala n'alinnya n'agenda mu ggwanga erya Netherlands. Eyo nno gye yatandikira okutegeera ti ekituufu abasajja baamuwa obutwa era yajja Ssegirinya mu kamwa ke n'ajja n'abinnyonnyola eggwanga n'ategeeza nti ekituufu ebimu ku binnuma ebizuuliddwa y'embeera y'okuba nti naweebwa obutwa nga ndi mu kkomera. Kakati we twogerera Baramu Barugahara ku lwa gavumenti ayimiridde mu Parliament n'ategeeza nti yeetondera abafamire ya Ssegirinya n'ab'emikwano gye olw'okubeera nti gavumenti yaffe tubadde n'ekituyita mismanagement era mu bufunze tukutte bubi ensonga ya Ssegirinya Muhammad. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera najjo osinzira okubanga gy'otulabira. Wenjogerera Ssegirinya omulambo gwe gutwaliddwa ku muzikiti gwa Kawempe Mbogo era weekumire ku mukutu guno byonna ebigenda okuva sayiri eyo tugenda bikutuusaako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdul omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okuvudda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'otereezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.